Nebaza abayimbi bannange okubeera kubanga press conference badde yakumakya kusawanya naye muyimbi munno okulaga nti kusaawa nnya waali gulwo kintu kyamaanyi nnyo kubafuula babatuyita kwebasi ng'ogenda bulaaya naye kusaawa nnya nga zikkawibiriza leeogenda so mbebaza nnyo baganda bange bwe balekubaawo mwenna mukitiibwa kyammwe buli wamu muwa ekitiibwa abayimbi bannange olitajjaga nakubanga nina nkwevumire ku tivi olikajja nagamba nti saayabadde enambira bwate siri muzibu ogera ku bantu yadde mbeera nayogera ku bantu bategekwatakuomusa baganda bange mwebale nnyo abantu bakunga kujja kulokira biseera ebyo nebaza omwami yasimbi wamponya abaali bannamuzalamuza zijja kujja enkya zirinde omwaka omujja zirinde wiiki ejja sijja nebakwata nebanfuna omwana omutone bandisimise ebwange naye yasimbi webale kulijja nange omulimu gwamufumwizaamu amaanyi omwami gwofuna akwatirako obeeko kyolako abakasitomaabo nawe osanyuka nogamba nembaza kabinetisibale kubaawo ebbanga lyonna mbaddemu oluusi wembangirizeemu okubirako namba ekyo kireke kyokulaga nti biigi webale nnyo webale kumbeeramu nange siri malayika oluusi enseekabukabu era okusinga omwombeera mwaba beeramu wemunzize enkumiso mwebale nnyo baganda bange mwebalekera abaana bakikiza empaya kitambudde ebbanga lyonnyo ebbanga lyonna Manager Sam Mukasanga ngongere yenda kuluma ebbanga lyonna tekulu lyeffe lyongendo nebaza buli muntu kadde naawe zanisa okulaba lonki egenda kuba biseera ebyo era bakizi bafamye nabafuliriza olubaddemu okuleeta maama osobola okuleeta taata osobola okuleeta jjajja gwakyabalina kuba lonki ya biseera ebyo tugenda kuba tulimya emboozi nyingi ezajjenvudde waffe abamu tulina emmeeme gyetuvudde nga bampatizamu na mizannyo ate ne gunyumira abalala naye nga bwe bulamu mwetutambulidde bwe bulamu mwetukulidde bwe kusongozebwa mutubadde obulamu terubadde bwangu naye akayimba ebiseera ebyo kagezaako okutemeratemera mulimu nendabye nalaba ku lunaku olwo nga muzze abayimbi bangi n'abalala babadde bankubira nga baana ne bajja neobudde bwakutte bukwasi n'abalala bangi so tulina abantu bangi abalina okulwafu eggoolo mujje ng'obudde bukyali tuddeyo ng'obudde bugenze mbaliize mwenna abaagala tubbe ekirabulaabu tuddeko muzaakayo tumalire mu biseera ebyo eyo yonna tugenda kuba tutuukayo so mbaliize mbaagala nnyo beautiful webalekwa tulikuddamu omwezi okujja bambi namwe temujja ngatusinaibira nabatwagala nebaza junction mall naye abaddemu haji wange oyo haji Jamiru ngwebaza nina nange abantu bange ab'okumutima nebajja oyo amanyi okunteekako ebbanga lyonna muntu wange beerawo naye gogo omukolo tubeere mubino ebyaffe tubiyingiza nitobino ebirala bantu bange mbaagala nnyo respect salutation okujanga muna kyemuŋŋamba nzizeyo okwetegeka nakola nehaso obudde busembedde tusisinkane ku mukolo gwennyini abantu bawulire endongo yennyini mu bayimbi bennyini mikwano gyange gyennyini yamaani kuluzambani abativi tena aba social media bonna abajournalist bayimbi bannaffe tubeerako zaani abeerawo kubanga abaana ab'amaanyi bonna bebali wano olwekyo nsanyuse nnyo okuba nti musajja wange Kinsaha ategese ekitundu ky'ekamunaana esemba wano wenyini bulijjo bangi wagire era nze nenyumiriza nnyo bayimbi ab'ekikula kino bitusi n'abamu lwaki lwampisa naye empisa kintu kyamaanyi kubanga olwo bwagamba nti ebiseera ebyo ajjukira gyava naye abasinga tetwagala kwogera gyetukola okukola tosobola kwerabira gyokka n'olowooza nti gyogenda olabayo that's why olaba bano
embeera y'obudde baga enteebereza y'obudde enkuba ejja kutonnya omusana mukyamugwa okitegeeza kati kitegeeza tomanyi okolaki yolaga naye mabega ebiseera ebyo good memories ojjukira nokolaki neyakulaga keynote tobayimba boti oteeka omujjukira kuba abantu wandikuseewo senga tyakukwatako olwekyo ekintu ekyo mukikubireko omugalo onkunze nambalo okusatu njogereko ku music industry mulimu abantu abejekiiseemu naye nga bo baagala kulya mubuli atya kutegeka biggulu kukola ntalo mulwanira ki nti nze nsinga ana gavumenti kosi nabo abategesi sinewamoda mutegeke festivals abayimbi bangi oba abayimbi 10 mwemukoleko batagako 2 namboleba mutwe endonga ekaale naye sikugamba kubatoba abalesa ate ebintu si eyombalani leeta ntalo tetupromoting the music. This is very serious. Tetukopa bintu biri tukopa ebintu kati nga banafe mu Africa Nigeria lwaki bali waggulu kukolagana yene enkolagana mukikoleko naye babuuli yeki tutambudde twogera nabo kukolagana kyekisooka bwoba omanye ekintu naawe akyagala okimanyi toyumba yangogambe kinsaa tubakino kikola otya tajja kuga ntumanyire engeri atoki zokoze akuyambe kuyambagana n'abasuubuzi bakoza n'ebiro ebya kuteeka swahili kyagamba mbaya kiri tubeere bagaggamu ensi tegulwa n'olwekyo tuyita poliisi nayeerekawo mugululo saagala kulangaganya osiri politician naye neyanziza nnyo okubira abantu mwenna abatulaba eyo papa zamawulire nga 8 Desemba ebiseera ebyo insaasyo mujje tumuwagire bebale nnyo mpoza batulaba kyenjagala okwategereza nti abayimbi mikwano gyaffe bangi naye kingisaaha mukwano gaffe nnyo nnyo akimanyi nti ate totuyitawo ne tulyamu ffenna ate nayitako newaka netulyakamwomu so tuli basanyufu nnyo nga 8 Desemba bambi bujje tuwagire kingisaaha abanayuganda mwenna abanyumirwa music awooma oba ovuga mu motokayo n'oteekamu akayimba onyumirwa nnyo ng'otambula so tuli basanyufu nnyo kubanga tuli ekitundu nnyo ku kingisaaha olwo olunaku era nga tweyanziza nnyo bana abasobozi banyama tusanyusa okubalaba ndio wasanyusa okubalaba naye kati tuli kugwaka mungi mu biseera ebyo gwaka mungi mu biseera ebyo tuyita buli tukoowola buli muntu oba omanyi kyagala buli muntu jangu olabe omuyimbi ayimba kiri manyi olikyayo waffe nnyo ate lwekimanyi tukwagala nnyo era lewetudde ewaka tulina ebintu byetwebulira ebisuka ku music tukola ki etujja okubanamubujja okubalwangamu ate tomanya namubijja okukola ki okubayamba so ebisinga abaana ebabyogedde naye nga twongera okwebaza bakamawulire munamu balijja twebaza